Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege. Mbabuuza ko naje musinzira okutulaba obulamu bulungi. Uganda ebintu bitambula. Ali wabweru w'eggwanga biri bitya. Embeera ya kinnyika ggobe mu Uganda nungi si nungi. Abantu abamu bagenda mbyogere ntya. Kyobomanya miranga na biwobe ku bitundu ebyenjawulo. Ate abalala bakola ki? Basanyuka. Enkuba ebitundu ebimu etonnya ate ne gwaka. Netonnya ne gwaka tutambulira awo bwe tuli. Nyina muganda wange omukulu Kayondo Medi. Kayondo Medi ono munabyabufuzi nendi wa mukisa nti ngenzo okumufuna. Ngate wa Luganda wa omukulu Edde Mutwe ali mu komera. Sebo nsanyuso okulaba wa Luganda. Nze nsinze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Buuza kuba kulaba ku Megatron Media ne ku Nurdin Ntege. Soko kubuuza kuba tulaba ku mikutu gino emikwanira wala mitimbagano gyonna ne mugana wa Nurdin Ntege okundeeta wano. Wenna abali emitala amayanja, abali okutwaliramu eggwanga lyaffe lino, abali mu nsi z'ebweru n'abali wano mwenna. Soko kubabuuzaako abasiraamu n'abatali basiraamu bonna nsaba Allah abawe kimusinga okwagala, abalungami bye mukola, abatali basiraamu nammwe Allah abakwatireko muwone ebizibu bingi bye tulina. Eggwanga mulira buli muntu naku buziba alaba tibuuki bwe bucya alaba tibuuzibe. Kati byonna twagala Allah abasaasire. Ffe tetumanyi bigenda mu maaso naye Katonda gwo tusinga okulaba. Otuyambira abantu baffe bano buli muntu kakwata bwe kati nikasobola okubanga kabeera wadde otulaba muntu tuyinza ola musajja njogeza maanyi noyina byola bigenda mu ggwanga n'owulya ngo yawala kuleeta kuziga naye Kayondo tokaaba. Kati ekibuuzo kyange kisooka. Mzee muganda wo wagenzeyo okumulaba Edde Mutwe mu komera gyali. Namulabi. Obana mwe babaganya omulaba. Ensi we yatuuka ya dabadaba style. Robadoba. Sobola kuba ekyokulaba omuntu kutolowooza otuuka n'omulingiza n'omulaba n'omwekkaanya kwa naawe omanyi buli muntu yena agenda omulaba wakwekengera. Kati mwakikoze mutya? Nze namulabye. Andi mwagenze mutya? Nze nagenze nga nze mu bukodyo bwange bwa bulijjo kwa ni mu kooti bamuleeta wendi awo nga ntemya bukofu. Bali awo nga ndi ku cover. Nga ndaba naye nga gampitamu ag'ekisajja. Egampitangamu waliwo ebintu bye twogera nga tuba byakusaaga gampitamu. Waliwo omuntu gw'olaba nga ku mutima abadde baddeyo oli muganda wange. Muganda wo okyetaagisa okuba muganda okyetaagisa simanyi gundi asola muyenga gundi asola muganda obulamu obwange n'obuwunuddini bwetaaga muno kati oyo omwana. Kayondo bizibu yenala bizibu. Kayondo kyembadde ngamba bizibu waliwo n'esse eno tugende mu maaso kubanga mwana oyo ayinza okunkalira amaziga ku kyenalabye. Kikiwalabye kati kyenjagala. Omwana oyo kati Munnayuganda nga ffe nga nze naawe ganze wano nga gwe wano otudde wano singa nabadde amagulu gange n'emikono sobola kutambula sandikufunye wali nfunye. Kati saawa zino omwana oyo naye ebintu bino Katonda mbuza na kibuuzo ekyo kansookera ddala olowooza tuwalabyewo gaadi gye baakoze ab'ebyokwerinda ng'ayingira bamuleeta ku kooti. Wagirabye? Nalabye bamukoledde ekiyitiriro. Naye ai Allah nkusaba abantu abo abagaadinze abamu mikwano gyange embalaba nze omanyi gye nvubuka mu Masaka. Katonda ono abantu abamu bakendeeze ku nnaku zaabwe. Lwaki batukolimye bwotyo? Katonda kendeeza ku nnaku. Tosobola kuddira mwana wa munno ayina mukyala we ayina abaana oba oluwe n'alimu oluba oluwa dippi oba oluwaani ayina maama we ayina abaana ayina mukyala we ayina mikwano gye ayina n'ebirooto. Oyo waliwo ekintu waliwo kyetukozesanga eddiini waliwo kankyogere bwe nti waliwo masikini oyo oba okwata waki misikini atalina kyali talina kyalina misikini wa Mungu
ebyo kambe mbabuulire mazima talina kyalina musajja watu ye adda ku masiini ye ali ku masiini ye n'omukwata n'omukabba n'omutwala n'omujweteka n'okola byonna ebyo Katonda abalaba tewali okuva olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka olwaleero ziri 10 ziri 9 ziri 10 olowooza bameka abakyawuza emyaka 10 okuva kati Nuruddin bameka abakyawuza emyaka 10 okuva kati abali ku nsi abajagalirako nze ndi mu myaka 4 maskini nze Nedini kati ne bontwala byendidde mbiridde byenda byembirabye ebiganyi naye abantu baffe mwina abaana saasiranga omwana wo yagenze ku ssomero ne bakubamba oba omwana oyo ekyabodabada kimusanze wali ne kimutemako omukono okaaba ndikwaba babadde ku layini mukaaba mutunamu oba mutuna ebintu ebyo byemukola si birungi ate Nuruddin kankubuli akantu kano wamanga oyina okumanya ebintu bino byebakola byebasudde ebintu byebakola omwana oyo tewali ataakaabi abasajja babadde ku layini gwobadde obalaba oba babadde kuberaga samusisimanyi naye ku bo muyinza okuba mulimu abavuddemu nga bayise ebiyengeyenge naye bo bali ku biragiro ki kati kuba ekifaananyi nga mwana wa kojjaawo kuba ekifaananyi nga mwana wa lwaki ogenda kuwa kojjaawo nga mwana we ebyo byonna tumulage kiyinza okuba kuwe abadde seefu naye omwana atali wuwe bino ebintu byemukola linda ekijja okuva mwembabuulira mmwe abantu abakola ebintu bino baganda bange balina akakwata olwalina lwaki linda ekinaava ne mu bokisi ne muddira omuntu mu kiseera kino muli ku pulampeni mutudde butaasiiriira akalu mutega katege mulinga abatege masuka twaberanga mu kyalo twateganga omutego kwali ne zijja ne zirinyamu akalu batega katege kati kakutaayiza otaayiza akalu oze kumwana nasanze kaba munaku emabega mu weeks nga 3 ku 4 nalina meeting ngerimu gantu bannakyalo nenga bwe batuuka tuyinza okulaba bali informed bulungi tebamanyi bya kibuga era nga bwe batunuulira ogamba nti bajja kutegeera kigenda mu maaso mwali weeyo nali mu Kyana Mukaaka ate bagamba kyalo nnyo Kyana Mukaaka okkirira ewansi ewaali muganda wange mukulu Sekandi ekifo ewansi naye ewasemba gy'oyinza okugamba wano wetutuuse abali wano bonna ndowooza nkoko zitakula zidda maaso zikyatakula ebyo nga be babadde nenga mwogera nga abeenaali ekigambo ekyo kyankuliwala nembuuza omuvubuka mbadde ngamba ate mmwe abali wano ab'amaanyi nangamba ne basajja muzze wano naye sima tetumanyi betwabatama kyamaze nenga abantu abokyokera bannakyalo ne bagamba nti bo baaki abo bagambye bo baagala kulaba ku muntu yenna aliyo nga bamugjayo oba wa ku ntikko oba wa makkati mubaka baagala kulaba nga ababaddewo nga bafunye badde ebbali n'abalala batannafuna bafune baagala ku feesi mpya okuva waggulu bwe boobeewo oyambiddwa omwana wo ne muganda wo n'asoma tibalete oku feesi empya endala n'abaabwe basomeko kati kyembadde ndeeta wali ebintu bino muli ku fulampeni eyo kya wala ate mugenze ne mutagiteekako buto ne muteekako mazzi kaye kikwasa omwana eddi muntu waliwo n'abalala naye ndeese kino kubanga omuntu eyalibadde nga olina kapasite twali twetedde muntu n'omuteeka mu bifaananyi n'omuleeta n'omulaga ng'ali mu mbeera eyo embeera ennyamya n'omuntu obadde toyina mutima musaasizi Kayondo Medi walabye ku Eddi Mutwe namulabye ali atya emboozi yeetaaga kunyumiza emyaka 2 ali atya mbeera si nnungi kuba kinjagala bwe manfunye muganda we ambuulire Eddi Mutwe embeera gy'alimu si nnungi kakati obutaba nnungi mulwadde musujja atulugunyizibwa ekyo tobuuza atulugunyizibwa entulugunya ye gye bayita supa mu kyalo baayisanga omwenge ndi musajja musiraamu baneiba baffe twagendangayo nga batugamba abo nga tusalaganya bibanja twasaganyanga ebibanja ne batugamba mbu kali akasooseeko supa
akasoseko akavuddeko ako je lwejjula naye kati akaddako supa natuga mugwawula mutya nga mufumbe ne guva mu guuni mu pipa kakati bamutulugunya muntulugunya eri supa kali akatobo kitegeera ekitegeeza talinnya tatambula tasobola kulya tasobola byonna kati ng'omwana w'abanze bantu mmwe ensi eno mugiraba ennaku kimaasa nnaku kigimaasa mpalo era alaba vidiyo eno kimaasa nnaku kigimyansa mpalo abantu balina ebizibu abantu bakola batya n'osanga omugagga nnyo n'osanga nga akudaala bukudaazi bino ensi yakaseera tugenda kugiyitako buyisi tutambule tugende kati gwe n'oliddiini okuva kati Katonda ng'akusobosezza n'otuuka wano mu myaka gino nga Allah amagulu go gakyatambula bulungi kwene ensi gy'olabe kanudde amaaso wanikanga emikono mu bbanga weebaze Mungu abantu bali eyo n'oluddiini banenamu abantu ba gavumenti nfukamira omulanga muli baganda bange muli mikwano gyange Allah abakkeko olunaku mugenda okkeera ku makya nga muloose ekirooto ekibakendeeza obusungu nettima neffubitizi n'obutaagaliza Edi muntu wayogeddeko nayeko alina ekintu kyeyayogedde nga yo omuntu oli muganda wange saayogeddeko naye teeta omanyi nyinamu mu mutima pressure era anyinza okuba emmere ngitandise olunaku lwaggulu bukyanga ogendayo ali mukomera wa ali mu prison yaffe Masaka wali ku kisaawe kibazimba ekipyawo wali awo oba mutadde awo mulina eddwaliro bagamba mbu bamujjanja mbu oba bamujjanjaba mbu kakati gwe singa yabadde muganda wo ne bagamba muganda wo n'omulaba endaba gy'omulayi ne bagamba mumumpe wakirize mujjanja bagamba ffe tujja mujjanja gwe oyinza okujjanja omuntu okusinga muganda we oba mukwano gwe naye kati naawajjanjaba Yesu omusawo nkusaba oyo gwojjanjabye tunuulira nga eno gy'ova oyinayo baganda bo tegere muganda bamukoze enkola eno alibadde owakiroozo alibadde ogamba kale mu mutwala abooluganda bamujjanjabe bw'alimala okuwona tuli mubaddiza tuli muleeta n'akomawo emyaka gikuze magumba tegakyayunga waliwo amagumba agatuka tiga magumba gategakyayunga olwo ngenda ku ndiri Allah abandetedde ekizibu onja kutwala omwaka 2 nga ndi ku ndiri waliwo eggumba we lituuka nga tekyayunga myaka 4 waliwo 28 25 naye myaka 4 myaka 35 myaka 5 eggumba liba likuze munno bamaze muwa obulema ne bw'olikoonako obukonyi nga likutuka bukutusi ne bw'olikoonako kati omusajja omusibye empingu emulipye wano wonna omusajja omukunju budde yenna lumu akavunza kannuma kaali kato mu buto bw'ebiseera bino mu biseera okankwatamu awo kavunza tikajja kanyigiira mu kigere ekigere kyazimba bwe neya n'okugenda ew'omusawo kaali kavunza kajja ne kavuga ntakula ekigere wagijjamu nga nnene eyo kati tewajanguyira naye nakenda okukajjamu loze ennaku zaalinga nnya nga sirinnya kaali kavunza kamu mu kigere n'ensandalavu kagireeta saasiira by'owulira atali nze atali ani kati empaayo omuntu omwe yagenzeeko n'alaba edi mutwe n'agamba oyo omusajja atudde awo munabyabufuzi omutendeka alimba oli muganda wange bassebo ne bannyabo bali baganda baffe mama wamwe ye kati awulira atya mukazi wattu okumusabira omwana we okumusabira ayi Allah mukkakkanye kubanga tuyinza okulowooza ali mu kkomera ne tusanga nga noono atakola ki ate agenze olw'ebirowoozo n'okutya tosobola nze bwe sitaaliiridde emmere olw'omuzadde omusabira okumusabira era maama nkusaba guma ab'emikwano n'eŋŋanda mugume tusabe Katonda ono abantu awo abatulugunya bannyinaffe ne bakitaffe Allah batwali ng'obudde tebunnaziba Allah tutwalira abantu abo baali bagaye baagala babeerewo balabe ku Uganda empya tebafa balabe bw'oyagala baffe ku kye baakoze ziraga emyaka gye ntuuse musi alina loosi sikyakola loosi
bwe tutaalungamye n'abaana bagenda kukyama bwe tutaalungamye abantu banna emikwano bwe tutagambye ku bantu eggwanga ligenda ffe tugenda kweyagala omuntu yeetaaga abeere mubeere omuntu abeere n'abaana be ng'abalabako omuntu abeere ne mukyalo ng'amulabako omuntu n'ab'eŋŋanda be ng'abalabako omuntu ng'afuna naye omuntu okubeera nga bukyaddi mpite wempita bukyaddi mpite mu kinaabiro bukyaddi ennyumba njiggale awo mbadde nsaba ayi Allah ajjawo abantu abo batwanguyizeeko mangu tulabe engeri abaana baffe gye banaasigalamu mu maaso baffe bagende Nuruddin kati tusabe ssaala ki nsabe ssaala ki kati nsabe ki babeerewo nabo bakunone abagenzi basinga kati abagenzi omubanja ki omubiko gaabwe agenda omuba muwonye bungi muganda wa twakulyako mu kyalo kubaye ku kyalo kwabeerangagendayo wagendayo tulabeeranga mu kyalo ku kyalo okwo kwabeerangakawo mukadde naye nga bakugamba maka ga wagundi awo wamba agundi awo tebajjaawo muyembe naye nga essaala zibasabira oyo najja ajja kufa emiyembe agirekewo era atuuka ekiseera nakola ki n'agirekawo omuti ne gukola ki ne gusigala ekyalo nekigulya kakati yedduwa gy'oba kasukidde nze genzi ovudde mu Masaka ndi mu Masaka wawulidde ebyampuuga ne Bobi Wine ennaku zino ebbiri tebeetaaga kumbuuza obiraba mbiraba amma kati gwoli muganda wo oli ekintu muba mu kintu mbiraba mbiraba bulungi Masaka ali atya tekiyawule mu bululu bwa Bobi Wine ono nga basikaŋŋana omuguwa bwe mugenda ku mbaga ne mugenda okuwasa kubeerako bamuyitawo kati nze mwami waliwo abeerako wano ku Lusegere best man ne Metron naye gwe best man gwotwala omugole olengera muki oliraana ku Metron Masaka awuuma ki ku mugole omusajja ku mugole ku best man Masaka awuuma ku best man awuuma kigambo kitegedde Masaka awuuma ku mpuuga awuuma yongera ogaziye mpuuga ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Honorable MP balina nyendo ki nyendo mukungwe oli abeeri yali mu Kimanya kabonera kugenda eyo kyajubirwa kitanga kakunyu bali eyo nabo bali tebongera na budde bwa kunona sente zaabwe bazuwa balonzo baki just akaseera tosobola kuba ng'olumbaka wa palamenti ow'ekitundu ekyo wafuna ekifo sobo ow'ekitiibwa nze nyina n'abantu bekitakitaba akitiibwa genda maaso n'ofuna ekifo omwana ali mu kkomera ayina obulumi abantu bavudde ne Kampala n'emirirwano n'ab'emikwano ne bagana ne bamulaba muno oba yakusobya atya genda ekitegeeza omuntu bw'agamba koozi eno erina weeva gwe bw'oba nga wasomako nga buguzi bakubugumyako olowooza ki Eddi Mutu abeera atya awo nga n'ekifo ekyo kubaagama bateekawo amaanyi n'otula mukere n'okagajjala n'otatendako kulaba ku mwana oyo gendayo olw'okukyajjako masikini wa Allah kangende mulabeko banaamukkiriza omulala tebamugambe jjukira tebali makambo genda bakugobe Mpuuga ye aba alina omutima omulungi yagendeyo mu kkomera bamugobe nti Eddi Mutu agambye tojja awo gafulume sajja naye era teetaasa nagendayo kubanga ate ayinza okugendayo omwana n'amutunako n'akola ki n'akutuka kati nga munyiize nnyo muganda wange ofumba sikoota osangawo omukyala nga esigiri agitaddemu enku nga tataddemu manda ng'enyoka omukka manya ekiriwo bw'otuulawo naawe wakiro olina okukola ki okugirako mu maaso olina okugirako ku maaso kumukka ogulozaako mukulu Mpuuga ow'ekitiibwa anti omuli bw'omuyita ow'ekitiibwa ndoza agamba ow'ekitiibwa nkusaba ebigambo bino wammanga kere enkya ovue ne mu kamera kere enkya ogende ositatinginga obulamu
okole ekiddako olabirire ebirala baana n'ebirala bino biveeko kazannyo okaagala nnyo naye kakulesse muganda wange Abedi tubeera namu naye ate mbasanga soko ndemere constituency ku constituency tumalirize ewampuga akaludu kano singa kalondebwa enkya bannamasaka bali batya gwe ne bojja kere nkyojje nkole ki golujja wampuga enkya ngame nti nno nze mwesimbyeko gwe mwesimbyeko enkwera kulayira speaker yabaludde sokoleke nenzijja ne ngamba nti enkya nempuga twesimbyewo nga mwe musigadde waaba babiri suuti gye baabana gye bajjayo nti bannangirira kakati kankubuuza ekibuuzo kyekiba kiyingirisa mpuga nga bagamba akoledde abantu akoledde ani mbw abegundi bayitayo wa nyendo ate okuva olwaleero akoze Nuruddiini Ntege bw'ofunanga ekifo toyambalanga bitiibwa n'obyebulizaako mu mutima oweebulizaako ebitiibwa naye ng'ate ebikolebwa birala kati ekintu ekyo bw'okizimba nekikubeerako ate ebikukungula n'ebivaayo kakati kankweko ekyokulabirako wano wetuli ekizimbe kino kirina nannyini kyo bwetutudde ku vidiyo zino singa nveebwe oli aveebwe kati nze nenjijja wano nentandika okuwaawo amateeka bonna abaliwo ne basengu ne bavaawo oba okyalinawo amaanyi mukama ki ansonyi okwogera ku mugenzi Allah amusonyiwe byamusobako mukulu Ssejjirinya naye walaba ekyali e Masaka mukonsi we yennyini awo wennyini we yali yatwalawo naye bakiyita kweyambala bakiyita batya omuntu gamba nkireete ntya bakola kiki bakola kiki oyagala otegeeza okutegeeza yasigala mukungujja awo yasigala ku katebe ng'abantu bamudduseeko naye ewuwo ate era emboozi twagana ginyumyako oyo twamujja ku bitwogerako anti mbuuza constituency abalunzi bali ku ki eyo egamba taliyo abalunzi balinze mupya kyekyangu nga ndaba wano agira zitenti ne zikola ziti ne bagamba ow'ekitiibwa kyekyo naye gwe mma kyoyogera nti kusuubiramu oli muganda wooli nkuddemu ekigambo kyange nkuddemu ekigambo kyange akuuma oli ate ng'oli tayagala oli nkuddemu ekigambo kyange nziraamu yambala essuuti yambala essuuti ojje ewaffe Nnyendo Mukungwe musigadde Abamulesi babiri bwakulya bw'omulya Masaka gyagivaamu beera kiriya singa bukya wano nze nengenda nenesimba ku mpuuga n'akulya nja kusiba engugu nve mu Masaka ekyo kitono ndaba nyongereko ki kyakufaanana kyoba ogamba nti mukono guno era waali gutema tasobola kudda so newe okusayininga nensayiningawo tayinza kudda kati ku bantu 10 ku bantu 100 kuliko omuntu amuwagira ali omu ku bantu abantu 100 kuliko abantu meka kuliko abantu 10 ku bantu 1,000 kuliko abantu 100 yabakola ki abantu bamukyawa yabakola ki omubaka eyali mu parliament ayogedde ennyingi nezigwa nsi teyazaalibwayo omu kyaliddeko kimala abaweeredde byakoze abikoze ebiganye akomaawo atutedde n'ebizibu bingi ayagadde okukakasa mbu yaliwo yekka naye naffe tukakasa waliwo omulala abaliwo n'ate okukakasa mbu yaliwo kujja kumukunguza agenda okutuuka we balondera ng'aliwo akalulu kamu kati tumulinda awo kyogamba kano akalulu ka 226 omuwa amagezi ki teyeetaaga namuwa amagezi naye agalaba akole ki kyetasi kyakukola kwe kuwummula n'abagamba mbaweereza nnyo nga tannaba kuswala kati wali namala ajja mu kalulu aba ayingidde kweswazanga muntu kati ate anaabamuwa ekitiibwa omanye ekintu kugamba mbu bannange Nnyendo Mukungwe mwebale nnyo mwebalire ddala kimumpata temutegeera kyali n'abanga temumanyi oba azitowa oba tazitowa naye bw'ajja mu kalulu agenda kunama n'afuna 0 enkya ne ku mukolo ogugwo bw'oba owasa omuyita taba na audience talina audience kaakati ekitegeeza no nze ndi muganda we
newankubadde biriwo ebiri naye gwe omulumirirwa akakkane akule ebisigaddwa ate ye teyali bwatu naye alina amukaka nayagala omwogerera naye okwogera bino namusindika waliwo okusindika nakola kino akakkana muzeeyi awo alina yakalwagenda kajja wamala okulaba wano atuwali tusaze Abedi Bwanika bwe batambula babiri constituency ya Abedi Bwanika bagita ki Kimanya Kabonera yeweeyo ye Kimanya Kabonera nze Masaka oyo mpitamu mu eryo kati ngozo ogamba okudda ku lwekyotera olwera akaayi olwo odda ku lwera akaayi oba bw'oyita ngodda Mbalala ogenza oli bayita ovudde ku Shere Masaka Shere Masaka kirira ekyabakuza kati kyabakuza yoyo ogende naye nga tosalaganye kutuuka eri wakagabo alina bwakkirirawo n'agenda kyabakuza yagitwala ekyabakuza yagitwala awo oluguudo lwatwala alutwala ne lugguka nene ku lwekyotera kati ekitundu kyawo eri wanene namajuzi oba omulesi eno olina okugenda ekitanga gundi kyajubira Kimanya Kabonera nti nkubulira awo Kagezi kali gyeyitira eri ngewa Katikkiro ewa Katikkiro muganda wange musajja wa kozi we Kabonera Kimanya Kabonera tujuulira ne kati mu Kabonera side zaawo wakoma ati kati antabula njagala omuntu ambulize bwoti ate wadunda babisanje ng'ate waliwo kakati ebisanje wa DP aliwo ono gundi ono musajja ono yajjayo sekandi asiruse mukwano gwange nnyo Sebamala kati oyo ate ali mituno naddaawo nakkirira nadda eri mu bintu by'ennyanja kati ono Abedi akoma mu bitundu byawo Kimanya Kabonera awo katono awo wakoma n'akoma wano anti kyeŋŋamba erige kankuleetere wano ekkubo waliwo ekkubo eriyitira wano ekyabakuza litemaawo mu Kisenyi eriddaawo yabadde kati constituency entuufu Bukoto ate bannanyumizanga gwe kati Mukoto mwe muli Kakunyu Kitanga mu bitu kati constituency eryawo etudde Entendejja nejja nejegattako wano mu Kimanya yono ng'emabega w'ekisaawe ekyamasaka awo kati noddako nekyabakuza n'otwala bagiyita mu Kimwanya waggulu awo ennyumba za National Water zonna zize National Water aluwa neeno eya Kigundi wano yetisizize Kimanya Kabonera zize Kimanya Kabonera zize ziddaawo zize ez'amazzi ezize kamadde ndowooza azize kubanga awo RDC atuulawo wansi yatwala ekitundu kiri kyonna ekyeri okitegedde olaba bwentematema constituency ogimanyi olina okusinga nze nanti ekintabula mpulira Kimanya anti Sebamala yantwalako eyo Kimanya Kabonera ng'alina ebisanje kati ate mpulira bisanje aye n'obukawo nova Kimanya aye n'ogenda e Kabonera nali anyway birabika biweta biti kakati genda olugendo ekyotera twalina waako kati olugendo ekyotera lugende ebisanje oyo yenna bisanje oyo golaba oyo yonna ono bisanje oyo gundi yamutwala Sebamala Abedi Sebamala nedda bisanje tuva wano tugende ogende eddala Kitanga maya gundi Kagezi katove Kagezi group ate Sebamala alina watandikira Sebamala atandika ng'ovudde Kagezi kati constituency eyo giraba erina amakoona erabika ejja bweti byenjogera mbimanyi neekola nze Sebamala yantwala ebisanje yakutwala ebisanje wayitira ne bategeka n'omupiira gwa campaign ze leka nkuddemu ebisanje ekyalo kiwakwata obubi ekyalo wakikwata bubi Sebamala watwala gundi va Kabonera ogenda awo n'okuddaawo kirira wansi paka ku nnyanja okyamirawo kati oyawukaneko Kanyike Wanuupu okyamirawo ekiri ekyalo ky'ogambye ewali abantu abali bolooza nti bakyalo nnyo era okyamirawo Kabonera gundi okyamira Kabonera nodda munda eyo n'ogenda ngadda ku nnyanja n'okyamira Kabonera bw'otyawo n'ogenda paka ku nnyanja wali ennyanja ki
Union ennenye Victoria. Anti bagiyita batyo. Buli mwalo balina bye baguyita. Togifangako. Nedda ennyanja eyo kuliko bine obudde Lambo. Eddimu kiriwo. Dimu kiri eyo. Kiri eyo. Lambo tebiri. Lambo atali Masaka. Lambu era kumpira Lambo atwala Lambo constituency ya Kanyike. Omanyi no wagondo wa Nuupu. Yali awo muri kolanso no kuferi awo kubidyeri. Kanyike wali kati bobuuka Kanyike oddeko Sebamala bobuuka Sebamala oba oyingidde mu kyotera. Nyina musajja wange bamuyita Maruko Momosa ali Netherlands eyo. Yatera okunyumiza constituencies eyo. Azimanyi bali babbinkana. Yo wekiwangala. Kiwangala eyo constituency kyeyo. Njoza ya Bukoto South. Kiwangala Bukoto South. Kiwangala erimo oyo gundi Sebamala. Ate Bukoto South. Bukoto South ye yagundi ndoza Kagabo. Sebamala. Sebo ndiwere no yakumbuzabuza. Nkutamiza kati. Ontamiziza oyakunja kumulamwa. Va wano kuyono wa Nuupu Kanyike. Genda ku Sebamala mubuukeko ogenda oyingire kyotera. Kumawo wano oteeke wa Abedi makkati awo. Va kwa Abedi oddeko ono omusajja yatwala 10. Ene yavudde yo naga 10 akitwala. Ngodda gundi wa Lwengo. Anti Kagabo. Kakati Kagabo ali awo makkati kati eno munyendo omanyi mukungu omanyi wali muganda wange Mpuuga. Kati konsu eyo abakyala ogimanyi erimu Kakande. Omukyalo oyo naye ebyene asiba bikutuka. Kajani atwala Masaka Central. Nayo na constituency. Bajira Central. Omukyala agirimu oba city. Yo naye ye city. Nenge ringa Central. Constituency ayani mubaka wa Masaka. Kakande wa Nuupu. Kakande. Bali basatu balinga basibe empeta. Abedi, Juliet, Mpuuga. Abo. Kakande ye kati waludda ki? Wa Nuupu wa Kyagulanyi wa Mpuuga. Nga toyogedde bingi. Wa Mpuuga. Ye kati bwe tugenda mu Kalulu. Ate bibyo binnyo oyo. Kakande. Ne lwaki abantu be Masaka bonna bakkiririza mu Mpuuga? Tolowooza abatakkiririza mu Mpuuga be bamwe abaali n'ekizibu. Kankuweeka ekigambo kino kiri wammanga. Goloza lwaki ababaka be Masaka abalumirwa Masaka bakkiririza mu Mpuuga? Kakati gwe boga bakkiririza mu Mpuuga nga ffe abali tukyamukkiririzaamu. Gambye tumenye tuti Abedi Bwanika agamba kyekyo. Ku Mpuuga. Kakande ogambye kyekyo. Nyina ne bakansala gwe mmanyi bamuyita Zahara Luyinda. Luyiika baye Luyiika. Kakati naye n'abalala bonna bali bagamba Mpuuga mutuufu. Kakati nkuddemu wano. Era nkubuuliza nange wano. Baseba abatulaba. Era bo balowooza. Abatulaba leka mbuli abatulaba. Ku Nseenene omanyi Omunyendo. Ku stage y'Omunyendo. Wentera okulaba gira Enseenene. Awo njagadde kuwa kifaananyi. Wane lidda oba Kitovu? Lidda lino lyambuka Kitovu lino liri awo ku paaka. Jegende gundi Evira. Kati kankulaga ku Nseenene. Ndabawo. Kwero kama omanyiwo. Ene wali roundabout. Omanyiwo. Ndabawo. Kati bombiriri basatu. Abedi, omukyala yani. Juliet Kakande. Oli abulungi Oluganda? Mukazi wono MP oba just besanga bwesanzi. Nedda eryo MP besanga. Amanya agesanga bwesanzi. Ani mpulidde ngamba Kakande MP. Omukyala wa Masaka. Kakande oyo omukyala. Kakati nkugamba basatu. Nze nkuwa story yange. Sumulula. Kulaawo ndi okolabako. Ogayo kuwero kamwe Masaka. Bonna Abedi n'akulembera emmotoka ye mukyana ddera ne Mpuuga ne baserengeta. Ne batuuka ku Nseenene ng'emmotoka zaabwe zonna ziserengeta ssatu. Okimanyi bw'oba omuntu tomunyonyodde emmotoka eziserengeta zaabwe Abedi tewali azimanya. Lwaki siba bakabe Masaka. Oba nkulage. Nze ndaga. Babaka be Masaka. Naye ekintu kyabaseererako. Ne mu bantu ne bavaamu. Emmotoka bwe zijja ne ziyitamu ez'abasatu tezikola mawulire batambula bati. Bw'oba tebakugambye mbu be babayitawo bagenda totegedde mbu be bayiseewo.
kakati ate ku bantu abalaba bavuganya oli bwayitawo oli yegwe mwana waffe yegwe tuyambe kati ani abasinga abantu mu kiseera kino gwe bojjanga gwe Nurudeen Ntege n'obavaako emabega ziri kye bazitunuulira batunuulira gwe ava emabega n'oba ogidde kapiki kati be bantu baffe antu bakujjako engalo bakuteeka wali bbali nga basitula omwana kati abantu b'e Masaka bawagira obutakkanya bwa Mpuuga ne Bobi Wine bugende maaso ebintu bibiri Kyagulanyi oba omwagala oba tomwagala olina okumwagala abakulu abo obunyiivu bw'abantu ne pawe zibateekeddwako n'abalonzi baabwe lwakacyankano n'omukulu oyo just kutabukana mukulu era singa baasigalayo ne batwala nga bali awo bakkaanya oba ensubi zibaddewo ne batuula mu ndaaya oba ne beetonda ne kibeera ate Mpuuga nakola vidiyo mabega eyo naye nga Mpuuga mbadde nkusaba va mu kamera oba sirika naye olina okumanya omulembe gwazannya nagwo gwa tekinologi ayogera 2:8 ate tajja kudduka na sipiidi y'abaana bwe badduka baana bato bavubuka bankali bambavu abamu tebali wano abali bweru waggwanga tebakola loosi tebatya kati godduka nabo gwatoyambadde ekitiibwa sukaali akuluma ne pressure kati ekyo omuroro guseka kati oyo omwana mozekeberako oba tomwagala oba omwagala ensi yo eyagala omwana oba mubi oba mukyamu oba yakyama kugamba e Masaka bo tebafaayo oba obakolera oba tobakolera naye singa mukama waabwe kyayogera tomuddamu Kyagulanyi gwe olina kubanga owagira Kyagulanyi seba muzeeyi Kyagulanyi afande muzeeyi oba bwoti nolanka ng'ofuna naye okimanyi kankweka ekyokulabirako okimanyi abantu 4 nga baasuze enjala gwe byobagamba tebisobola kuyingira ne bwoba oli wa kitiibwa abantu 4 nga baasuze enjala byobagamba tebisobola kuyingira abantu be balaba omunaku munnaabwe kye bamwegattako ekibuuzo kibadde kiti abantu b'e Masaka tebafaayo bo bakoledde oba tobakoledde gwe yagala Bobi Wine ebisigadde biveeko gwe kola bukozi oti nti people power kakati kankweka ekyokulabirako tolina kuzanyira ku ssuubi lyabwe oyo omukyala yaleeta ekimuluka ky'amazzi kakande n'akitwala ku lumbe mbale munasobola okwogera ku mugezi naye tuwakyakulabirako Allah amusonyiwe byamusobako naye ekimuluka baakigaana okutwalayo amazzi mulimu bwogamba wakiringa sumulula ne gagenda kati ng'omuntu alinga ayina ekintu ku mutima nga nemmotoka kati nga gujikola onazze kukola aleete emmotoka ebayambe naye mu mutima guli baamuteeka wano totuwa oba tufa tufe totuwa bintu byo era kino nkikuddiramu wano nkyogeredde wano kino nkiddamu olwaleero omukyalo oyo ne bw'anaayogera mukyala kakande ne bw'anaayogera okukeesa obudde mukama we bw'oba owulira ennyo nga Masaka omwagala naye kati era kirireeti naye tomanya mukulu kyayogera kuba manya oli bw'ayogera ekigambo noyo akyenkya abantu bagewuuka kiyinza okukutaasataasaako naye sigala nga muli mu bino byemuwandawanda mujja kutuuka ne ku mikolo ayinza n'okuwaŋŋanguka babadde babawongongola ne ku mikolo obadde obalaba nga baba tuwe ku bitaano obadde obiraba ku mikolo ate ekirala tewali kigenda kubasesa nseko nga ekiva mu kalulu kirala balidde abo bajja kudda naye amagezi gembawa balaba omanye abantu bafe bazibu bw'atuuka awo ne bamukwira mu ngalo abantu 6 alowooza abantu 2,000 zonna we ziri tebabawaga bw'oba oyagala funayo okole risaaki funa wa bodaboda omu ofune omukadde ofune omuvubuka abantu b'e Masaka bawagiraani babuuze baabo we bali babuuze lwakuba batabagenda okunziramu si b'e Masaka bw'oba oli w'e Masaka nga oyagala okunziramu mpaayo
ebyalo 4 byomanyi mu constituency ya Mpuuga. Naawe mpa ebyalo 4 ebya Abedi Bwaneka. Kati awo nja mmanyi oyo waawa we Masaka. Nenja kufuna Kadaama sikwinaako buzibu. We Busoga ateseza abaawa abe Masaka. Nkiddamu. Nfune Nuruddin Ntege owe Namasuba mu Kikajjo. Nuruddin. Agambo oyo Bwanika atwale eri finito. Nyinamu owe NRM yaze n'atuukirira. Nangamba nze manyi sina kibiina ndi awo nyipeni. Tobifaako nnyo. Saagala kaza. Ne muganda ote wamugoberera nnyo. Muganda wangani. Ono ali mu kkomera. Ate muganda wawe kati ate nali badde mwogerako bwente ebirungi byere osa mugoberera. Ate yeri esimbyewo. Nangamba ebintu bino ebigenda mu maaso. Bwana Kayondo mubiraba konze tubiraba. Naye okimanyi nze neraliikiridde kinava mu box ewange. Okimanyi mbadde nzimbe ne nagenze okudde mu bantu nga bangamba naye watto mwogera ku bikyamu ebyo. Kati bwoba oganya obyogerako todda. Lwaki yali tabyogera ku bikyamu? Kati isaawa zino Edi Mutwali mu kkomera. Abe NRM bennyini balina okusitula eddoboozi. Gwoba oyagala akalulu genda naweekalakaso ga gavumenti oyo ateebwe n'ono ateebwe. Enkero oyinza okulanga emitima gy'abalonzi ogikoze ki? Nogira ku NRM. Alwa. Nogira ku NRM ne bakuwa. Nkuwadde kino wammanga. Ng'oliwo NRM. Nga nawe box toyagala. Nkalu wakiri oyagalamu obululu 7. Okitegedde? Genda. Masaka mu NRM ayinza. Geno we Caracas ogaye bate Edi Mutwe. Genda we Caracas bagaye bate Edi Mutwe. Oba NRM ekukyawe. Naye waliwo omukyalo omuyangamba mukono gwa yangamba nakola ensobi sigirabangako kutogikwatako. Yamukubya akalulu. Abantu bamugamba bwoba yagatukuwa akalulu tokola kino. Bwoba tukakuwe genda ogambe kino. Nagamba nedda bamaloka muma twagamba tutya. Twagamba kati banno ye oligwa mu mufa kutaliyo koze jali kati gwe wavaayo. Naga kati mboneredde kitegeeza kati ne bakiteekawo mutogikwatako abeera ku kituufu. Singa olumobonereza. Yabonerezebwa kati abe NRM bali wansi be bamanyi. So ongambye Masaka. Obe enkula akulana. Masaka Abedi ne munne Juliet Kakande ne Munkulu Mpuuga Masaka okudda ne bawangula akalulu nange Masaka nja givaamu. Nja kutegeera byenda bakugulawo abantu balimba. Chola bakugulawo abantu balimba. Nja kutegeera ngamba abantu si balungi kwogera nabo. Otuse n'okungamba nti eri n'enkula akolana birungi bajagala. Kati biki byakoze kati bimbuulire. Site site omanyi omuntu ayinza okukola ekirungi wali kino ekikyala kikyusiza site. Kyane. Kimeeya. Omukyala kati omukyala ayinza omusoma. Kati oba muyina amaanyi. Mugendeko oyo omukyala abakuba ekigo mukiwulire. Wa kibiina ki? Kya Nuupu. Anti era nabo bannuupu. Kozi bavaayo. Bate bavaayo. Bagendewo Mutonzi. Mutonzi alina okutaasa. Kati alina okubataasa. Ebigambo byabwe tebikyayamba abantu. Waliwo gamba ayi Katonda bano bafukeeko amafuta. Tukomewo tubiringa abantu ba bulijjo. Abantu be NRM muveeyo. Abantu be NRM mwagala kalulu muveeyo. Mutaase kino kijja kukuyambako. Naye musirisa abalonze ogenda kulaba ekiri mu box. Ojja kuva mu box okwate jambi otemu omuntu ng'olaba wennyina walondedde kakoko kakoyina mu box. Gwe mwesigulayo mumuleke ye amanyi bwakola ebibi. Ne mmwe muve mwetaase nebe mutestaase box mi. Ntwala kati mu Buganda wano Nuupu yimiridde etya. Akalulu kagenda kutambula katya. Kuba wangambye oli munnabafuzi ate oli mutambuze. Otuuka mu bizinge ye Ssese. Tuuka. Uwa. Ssese mumanyi ebizinga byonna 84. Sooka ontemeretemere mu Ssese omumanyi? Ebizinga 84. Ssese alina ebizinga mbadde manyi kizenga kiri kimu kibayita Ssese. Ssese nga Ssese erinnya eriringa tayito. Lyo linzo gamba lyerimanyikiddwa wano eriri loko. Naye ekizinga bakiyita Buggala. Ekizinga kyo bakiyita kino kituuko bakiyita Buggala ekiddako bakiyita Bukasa. Bukasa mwe muli constituency bayita ekyamuso erimu Kabuusu.
ate konsu ekifo ky'omukyala kye kirimu omukyala ayitibwa Ereni Wanuupu kirimu n'omusajja agubayita Opondo sajja asinga ettima tosala kigambo ku live si ku live yoyo aliyewana naye wali omulabye anedda tesiwayiza bantu wali abateesa kwe wali omusanze ko wali omuwuliddewo erinnya linzo kwososena lwaleero dyogera ekituufu Opondo wa kibiina ki ayaja independent naye njagala ombuulire bwe mbasinze ensoso dikubuulira nze mpulidde gwe Opondo gyali atwala Bujumba constituency naye eri Musese Bujumba Kyamuswa constituency ziriyo 2 n'ekifo olwo y'omukyala Buvuma eri wali Migadde naye eri Musese ate eri Musese teri Musese yo eri mu Kalangala aliwa Kalangala akoma Kalangala yona aliko Kyamuswa enegundi gye bayita Mazinga Bukasa Bubeke Jana Misonzi Kitobo iwali omukulu gwe bayita Kabuusu Moses yomanyi kati ate bw'obuukayo nojja eno oba ogenze mu bizinga byeno ewali kana akakazi akanuupu kanike bayita linnya linzurusi kansono akazi nako komanyi nkagala nnyo njagala nnyo omuntu n'avaayo n'alaga mbu asobola ke bayita Nakaziba ewali ne mukulu ani loza Migadde awo atwala waawo olwo tuli Musese tuli Buvuma ne Sese byawukana bulungi nnyo byeriraanye byawukana ne Kabuusu bambala zaabwe simakulu mumanyi bulungi nnyo mumanyi yangamba yali agala kujja naye finance zimuganye nti kuba musajja yali wankyukakyuka naye akalulu ennaku zino kazibu mala kuteeka miliyoni 6 n'akawumbi nojja mu kalulu ate bwe watoyina weevu n'oba ozirina naye nga weevu eno era yiwa weevu kati wa weevu naye ndaba kiseera kiraka kiyiseeko alla ajja muteekera ewalala wanaamuwera naye wano tomulaba musuubi musajja mukozi musajja muyivu musajja mumanyi musajja w'amaanyi mukwano gwange naye lwaki tomuteekamu ebintu birinamu omukisa anti muwe ku mukisa kiseera guba waliwo ekitundu bwe wali badde okolera ekintu ekiseera ne kiyitawo n'okola ate ekirala kati ekyo nange sirina bwe nsobola kugumuwa essaawa toyinza mubeeramu naye ng'omuwagira simulina kumutawaana tolina buzibu omuntu yenna atakosezza muntu tubeera fayinze naye kati eyakalulu kayimiridde katya mu bitundu abavubi akalulu ababaka bakoledde abantu abaliyo akakyala ka Nuupu kagezezako okukola kulobinga kuyambayamba ku bantu bwe bate bakyalakyala naye ate ono tagezezzaako ono side zeeno eno wali Opondo bagenda mumugjayo omukyala akyalimu okusiko ndabanga akyali omuzibu bali akyali mu fefite n'aliyo naye omukyala si ye mwangu w'okujjayo njogera mazima sizze kwogera no ya bulimba omukyala akyali muzibu okujjayo naye ng'omanyi dobadaba ya NRM bwe wali okulya n'okukomba essuwaani naye omukyala gwe balumba naye asimbye NRM ewadawadako esimbi nnyo eyinza kati nga omukyala gwe bayita Kalo ayinza okulya Kabuusu ayinza obutadda biwandiike muna byabufuzi byonna gye nkubulidde kati kankutemeretemere babaka bensuubira nkutemere mu babaka bemanyi mbu bayinza obutadda nkutemere Kabuusu Moses akalulu ke kakyali 50 ayina okulya n'okukomba essuwaani okuddamu okafuna naye emikisa egiriwo ayinza obutadda asinga ali mu 7 obutadda ali mu 7 asatu kudda okuva kati wawulirira vidiyo eno ayina okulya n'okukomba ki essuwaani buzibu ki constituency eri bagiyita jangu kukwekule ku mulundi ono yabeerayo ku mulundi guli oli yabeerayo ezeekola ebyafaayo ebyo kaakati ebyafaayo tolina kyokolera abantu ne basiima kubeera wotukira okugamba okulya n'okukomba essuwaani alina okuba either byalemeddwa okukola oba ng'akola abavubi munansonyi obbatemerera ekigambo kino abavubi balinga bana abakyala abeekolera ezaabwe bano abazanyi ogw'ensimbi abavubi tebali sitedde kubeera wantu ng'oggyeko abatono ab'olubatu
omunansonyiwa naye bw'osanga abavubi 205 ku mwalo oyino emyaka 5 wegiyitirawo nozzaayo laawundi olaba abaaliwo osanga ebyalo 205 waliwo 20 bebalinga abaawo nga 203 bapya abavubi kati nga bali laawundi ono ejjaana ali eno obubeke agenze obuvuma avudde ali eno kati balinga abatambule mu ssaako kati oyinza okutuuka mu isuuko ng'oggyeko abatono nga bogamba abantu 25 abatuuze abali awo bo bagafuula maka ne babeerawo kati abantu abo batambula bw'owamatiza ate osanga bapya obaddamu bupya kati owali enkalu tebategera oba bakoledde oba tubakoledde otemye naye nga kati yolowooza akoze takoze kuba ekyo nakyo weekiri ku mulundi ku ground effe eryokukola kwaffe ayinza okuba takoze nnyo naye abadde alabikako ajjajjayo oba n'abeerako ne ku palamenti badde balina okubakwata biki ebyo nga bwobimanyi abavubi abo bayinza okuba nga wewali ayinza nga alina ebitundu nga 6 ku 100 olw'akantu ako naye nga bwomanyi NRM awo wali okulya n'okukomba essowaani kwaliyo naye tamutadde nkuwulidde awo tuliwa kyamuswa erimu ogambye kyansezza okudda omukyala gwe bayita kalo yamutunuza ebikakaba kalo yayagala ekyakabuusu kakalo kaali kakozi nga bwobimanyi ekyaliwo obimanyi mwalimu wawe ogamba sebo mukwende wiko mutowaapa ani omulala gwogamba nti naye tadda tuyina Opondo Julius ongayinza okumanya tomumanyi ate awo NRM ayinza okudda Opondo wa independent naye nga yali wa kibiina ki yaliwo NRM naye waliwo NRM eyali chairman wa RC5 bayitanga Wile Lugoloobi omumanyi bageyente kuno afumubidde era bwe balonda enkya teliko na kubuuza alirawo gendayo bwe balonda enkya kubanga awo ne Nuupu yalemwawo Nuupu talinawo muntu yaleetawo omuntu omu omwami n'atakola bulungi n'abaako nga bogamba erusinga 2 ziyawangula kati akatundu ako awo NRM ekyakeefuze si bubbi kaayo ate ku mulundi guno eyongere ono yasigala omuvubuka yasigalawo era abalonda bagamba oluwo NRM tetwali kuwadde naye tugenda kukwata ku maaso bwe tuti tugenda kugira bwe tuti tukuwe naye tusonyiwe gwe wekka tugenda okuwa yani oyo Wile Lugoloobi constituency ki Bujumba constituency eyaawo kati y'omukyalo ogitegedde eri awo waliyo okkomba n'okulya sowaani ani omulala awo tubuuse asigadde awo tuvuddewo tujja wano Kanyike kazibu Kanyike ali mu constituency ki eyaawo Mulambu gyetwabaddemu erambo ku mwalo atwala bukakata oyo Kanyike wa Nuupu naye nga era ebitundu ebirya anaabazze oba gwe bawa kaadi ani ebitundu ebiri awo gwe baana wa kaadi ya Nuupu n'omusajja wa DP ayinza okudda gundi oyo awo wenyini waliwo omulala gye tugendamu awo eno ey'Amasaka twali twogerako ono ali wa sekandi oyo Sebamala akomawo ayinza okudda era asinzaako emikisa kubanga yali amutawaanya yabadde minisita Kasolo Kasolo n'addayo eri naye nako tikannaggwa eri gye yazze tikannaggwa jjukira bali baasaze bagenda mu Nuupu n'omuwala yadda mu kyoli yadda mu kyamaama we omuwala yazze mu Nuupu naye ng'omuwala kati bataddeyo amaanyi naye mbaddamu abenaali mu bantu baffe timweyibaale kinaava mu bokisi muddeyo mu kiseera kino mutaase ebintu ebimu ebigenda mu maaso binyiga abantu baffe naye baŋŋambye Kasolo ayingiddewo alinga agezezzaako kati mbasaba bannyinaffe bataata baffe basengaffe mbadde mbasaba tojja kwagala tukubeetebeete wansi eno obeere iro ng'olaba waliwo abantu baffe abanaabonyezebwa bw'oba waliwo ebigambo bye mukookera nga tebirina mutwe n'amagulu muddeyo mutuule ng'enda ya Nakalaama sigenda kubeera minisita sigenda kubeera ani efeebera nsobola bibeera naye tosobola kunjijjako obuntu bulamu
nene wemba siraba obuntula musobola kubulaba muddeyo muleke kustaninga kudda kujja kukayana mwabadde mukalunga mwekuba mmwe akako ku kyalo nabalabye abenaalimu naye ekigendo mbabula ekigendo bakungula mu kirinde kwanga mwetegese okubba naye babba ku kaweze bongereza kaweze ikobba bakuwadde obululu bubiri mbu ogenda kulaba kulangirirewa njagala kubuuza tugenzaawo sebamala awo nembuuka netujja awo tuba tuzze wa beedi oyo naggambye oyo ebyasibemu ebyanguwa Juliet asibemu ebyanguwa omudemu muyita mukungu asibemu ebyanguwa ezo kati manya baleeta bapya kati balaya babaka bapya ebyo wali tukkiridde wakagabo oyo kagabo singa ojja ogende wali enkoni nakyamako enkoni neŋŋendeyo abayitayo oyita mu nkoni awo waliwo bwalo munda eyo okyamira nkoni n'ogenda niwaliwo mukyalo ekyo nali ŋŋenze nga nyina ebibanja byengulayo enkoni ku lubiri ku ludda lw'olubiri oba olw'eno awo wonna kale saagadde kuleetera naye awo wonna kubanga gundi atwalawo kagabo mu nkoni awo naye natuukako eyo nalabatemera ebyalo ombulire gye wali gye nali mmanyiyo naye ngenda ekyalo kijja kiri mu kujja waniza nsobola okutemera nekijja genda maaso tema ali nkoni mwenyini okyamira nkoni mukasene wabeera akatale nkoni kakunyu ate kakunyu ogenze mu yabeedi vaayo katuli mu nkoni tubuuse masaka eyo naye waliyo kakunyu ate bw'oyita ku lubiri awo n'ogenda ate kakunyu ali wala kakunyu aliko wala kabwami baŋŋamba bali abantu eyo oba gye wagula bajja kulya olabe bwe mbimanyi ebitundu negwe oba musawo muganda oba agenda mumafiina gumene mwafuuka basawo baganda nedda nze abantu bantutekampeeni zaabwe abantu awo olabyewaawo neno ekakapwami situukanga naye nawulira mmanyi bw'ova enkoni ku lubiri mmanyiwo ku lubiri kati awo omusajja oyo nembwe kabwami bali abantu babyogera simanyi bitufu wabiwulirako tebiri nabiwulira naye bavaayo wabiwulirako nabiwulira nti kabwami mukuli abantu tesaaga eyo kyamira ku nkoni okkiri wansi nabawulira naye omanyi n'omusezi nedda kyalo kitenda nti ekyekyalo kirya ate olaba nkutidde olaba omanyi kabwami era bagamba ogendeyo mubasezi bali babantu munansonyiwa naye nze bwe nawulira musajja ne bamuyita Kivumbi Jude ali US bamuzaala eyo tebamuzaala kabwami byali bamuzaala Kikonge kati amanyi ebintu byawo bw'omusezi ali awo awuuma mattu onkoze bulungi olw'ensonga natandise nyina ennaku yange naye tugenza okufundikira ng'ogenza ogikoze ng'ogenda oddako engulu ogenda oginnaazaako oŋŋambye wagenda mu kitundu n'obuuza kagabo taliyo kagabo taliyo muzeeta nkwesima okube jimpe ngire kagabo taliyo eyo tatawaana kagabo taliyo kagabo abantu kagabo bamuvunana kuba na mazima kizibu ki setumanyi kuba ye ababuulira ekitufu abalala balimba kagabo taliyo kagabo taliyo ngenda tutuuka ekabwami abaali abawagizi be najja wano eyo takyamanyi ate bambi alaganga nze ndaba agamba badde muganda wange kagabo oyo tadda mbadde nkusaba sente tozoonoona sente zaffe tozoonoona tomala budde takoledde bantu yagamba ekikumi bwakijja kiddiza mu constituency tewali bantu akoze eki payo kimu era bwagenda yeewaana musawo nze najja ndi musawo najja talina byakoze bantu ate abantu bamukyawa nnyo mugambe wuyo nnozi abantu bamukyawa nnyo ate saakubulira ekyasinga okukyayisa abeedi kwe kugamba bannamasaka talabalaba simanyi nga bambadde ovulo tabalaba mu byovulo bya tabalaba mu byovulo ebino ebimyufu yakyogera ekigambo ekyo ng'ate mwagala kubyambala ate ekirala kati nze golaba alina abasajja be bayisaayisaamu balinga bakansalasala bali babadde bamukkiririzaamu abalala abatonotono naye nze nyina we tuli abantu nga 10 kati nze save yokka gye nsooka okukola
nyina wendi abantu baali 10 abalonzi abalungi baali ba Bedi kati abantu abo 10 bonna abali abo Bedi awo wembalaba bakyuka nibagamba tetusobola mwongera kalwa ekyo kakikumala twengera ngasavu bamala olaba nga basala bolaba nga ate emyaka egigendedde emyaka abalingidde emyaka nabagamba oyo tumuleke abantu abasuka 10 nga bali mu katundu ke kamu endowooza eyo gitwalanga ya mugaso nnyo ate nze muno wantu wesita kyagana kati bwe mbogerako wano abajja kwetereeza badde nsaba oyo tumuggyeko engalo ate tonziza ku musajja oyo tonziza na ku basajja abo mubaka kigwogamba nti oyo naye nga bana bongamba nti eyabwe basime waliwo mu bendobendo ly'amasaka Sewungu ayinza okudda Katabazi ayinza obutadda Katabazi buzibu ki Katabazi setumanyi strategy y'akalulu gy'atalina kifaananyi kirungi Katabazi ewa Sempijja Sempijja ayinza okudda Sempijja ayinza okudda Katabazi bw'aba alaba vidiyo zino agende yeetereeze Katabazi sente zazirye tanatuuka zirya bali abasajja balinamu olukisakisa ku sayidi yaabwe boogera akantu kano nikageusa abantu bakomawo ate kitali kubano kati bujjuka ne Sempijja wadde wakomawo yabawe kwetu abo bokudda okulya oyo wakuleta nnyondo n'ogiteeka mu musumaali papa n'okwono naye bali gamba bamubba era bakabaza tewali muntu w'enanyu gwe babba ngamba yagamba tewamulaba nga agenze ne muko ebyo byonna kibakwekangabiriza tebamubba tewali muntu wano asobola kubba muntu w'enaaleemu gajje kunze era bw'olaba omuntu wa Nupu ng'alidde akalulu aba akalidde mu butuufu teri muntu wa NRM gwe bayinza kubba kakati toyina mundu toyina tuliko toyina ani toyina byakwerinda toyina alondesa toyina komera ng'ogamba bakubbye ewayi baba ono buli kimu akirina tosobola kulimba wa Nupu nabba akalulu okujjako akabbisa bwe bagamba mubbi mu bigambo byaweereza abantu gwe wabadde wakufuna 23 oli naafuna 9 kyogamba aba bakubbi baba yenzi bayiranzi baba bamubba Nupu ogiraba otya mu kalulu kano akajja generale kukukumba oba naye yinamu okusiitaana mu bifo ebimu ebintu biri bibiri nga tuwunzika nsaba nga tukyawunzika era nkyayongera nsaba gavumenti muyanguye muto omwana oyo ayina mukyalo we n'abaana naye buli mwogera ne mukola ebintu ebyo vali yammwe yakalunga NRM egenda kukkirira ddala wansi egenda kukka wansi olw'okulaba badeni y'ekintu ekyo mulaba ng'ekitono naye kinene ate waki mwatuuse wano ne mukalulu ate ne muzuukusa emitima egyabadde gyakkirira wansi okimanyi bano abaana b'opozisoni aba Nupu balinga abalina Katonda oyo omwana oyo olaba amukoze yalina obulumi ng'omuntu naye obulumi bwagenze mu bantu bonna kati abantu tugenze gye bagiyita okusaasira bakuyita batya kitya sympathy kati sympathy oli afa n'ebiwundu naye abantu kale tubalinze naffe kale kati mmwe timugamba bababbi musooke mutaase ekyo ekiriwo okay kyensinga okubasaba bwe mutakikole ebokisi muganda woddayo ddi omulabako twagala kutuma nsaba muganda wange obyokwerinda yeno muwozi nsaba sio president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni omusaabalwanyi badde ndi wano nga nkusaba omwana oyo mwana nga munnayuganda mwana oyo muganda wange Nganze Kayondo badde nsaba abaana be mukyala we wamulabye ali eyo akaaba sinzidde wano nga nkusaba bw'olaba vidiyo eno omutima tukuumirawo emitima gyaffe nga myeyavu naye nga sije nnyinavu ku bannaffe ne bannyinaffe oyo mwana wange muganda wange naye mbadde nsaba muto omwana oyo agenda oyo masiikiini
talina kyalina musajja akeera ku makya oyo timumufana n'asala n'adda ku masiini ye talina nzina n'omuntu oyo n'obwongamba mumpe mukuume nja mubakuumira omumwagala naye ng'agenze okubeera n'abaana we ne mukyala we agenda alabira omulamu omuntu okufuna obuvune obw'olubeerera si bulungi nagagana amagumba ge tulina tegakyayunga n'oludiini lino eggumba terikyayunga ngabe nobuweekoona oyinza okutuulawo wansi kati gweokyasobola omupiira bakoonako bukoonyindo bunuludiini oyinza okuva mu kisaawe naye ndo obulobo naye saasira ne bakoona eggumba n'owulira nga liwuluguma ng'ennyondo kati takyasobola kuyunga amagumba amakati tegayunga mwana muto ku ggwe nga tebakubye ku liryo sigambye nti nno bamukube naye ngamba akyali muvubuka anyway ng'osiibula bannamasaka oba wabubaka ki ng'osiibula ate wankoze bino sitakyogera ku bannamawulire nkoze bubi baliyo beetaasa ebitaliimu bannamasaka obasiibula obagamba ki bannamasaka mbasiibula mbagamba mwenna abalaba vidiyo eno muwangule abantu abo kubanga bandagidde ddala omutima ogutali mulungi edimu totasobola kubeera awo nga obugagga bwe batuddeko n'ebifo bye balimu babiteekamu amaanyi gaabwe n'ebigambo nino otagenda kulaba awo kiragira ddala waliwo obukyayi obuliwo era nammwe abantu b'e Masaka abantu abo temubakombyanga ku kalulu njagala box ziveemu 00000 era bazinaavaamu 00 mujja kuba mu nnyambi obutava mu Masaka naye bwe banaalya akalungi mu bendo lya Masaka nja divaamu nzija kuba sikyasobola kubeera n'abantu abo ati lwe basanga nze sisobola kubasanga n'embeera nabo era nze nateekawo etteeka be Masaka mu woteeri nga nsitukamu be Masaka ku shero nga atadde amafuta sinywawo mafuta naye omuntu gwe saagala kutunulako eryo ttima si ttima omuntu mukole bwoti ategeere omuntu mulage nti kyakola naye tekikunyumira kati oba si ttima kiki ekyagana okugenda noba gwenga bw'oba towunyiza tolaba genda oyo kyalira omulwadde agaane bugaanyi kati kwenjogeddeko bayinza okwetwazawo obusukaali mbaje mbukwate nenkukuba kiro sukaali nekuyiikira ulya bwe mbasanga mu woteeri si kyamayo nasangako mu woteeri ng'atudde nagenda obula nali ntumiza emmere nemulengera ng'atudde nasituka busitusi nagamba ate ani oyo nengera bwendi n'empanvu y'amaaso nemulengera toleeta mmere nentamula nengenda ettima lituusaawo empala netuusaawo omuntu tategera mbu omukyayi baddeyo omuntu mulage nti tomwagala baddemu amagezi mbasiibulidde wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu byebyo nno mbadde ne muganda w'omukulu Edi Mutwe ensonga bwe zito bwe zitambudde abannamasaka ne tutunuulira ensonga za Masaka gwali eyo oziraba otya twegatteko mu komenti awo aye tukwatagana olungi mweraba